District Woman Member of Parliament 2025. Wabadde kucacanga akimezezza okwenjala mu disitulikiti y'e Tororo. Omubaka Sarah Pendi bwe yawangudde akamyufu ka NRM ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno. Ng'Opendi ajaganya banna abalala 12 bwe babadde bavuganya okwabadde ne Feibe Were Otala bekokodde emivuyo egyalabikidde mu kalulu kano. We are not satisfied for one reason, that the electoral process was not free and fair. I start with the Electoral Commission itself. You did not control the DRL forms. We want justice for Naksita! Enamutumba banakina kya NRM abadde bawagira Betty Nakisiita omu ku beegwanyiza bbendera ya NRM ku ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno beekumyemu ogutaaka ne basalako n'enguudo nga bawakanya ebyavudde mu kamyufu ebyaleseemu nga Mariam Naigaga yalangiriddwa ku buwanguzi. I wasn't announced, and it led to all other positions not being announced because we had put a condition that we first announce the first position, which is the woman MP in Namutumba district, before we go to any constituency. Bano basazeewo n'okwokya t-shirt z'ekibiina kyabwe okulaga obutali bumativu bwabwe. Minisita omubeezi w'ebyamayumba Pasis Namuganza omu ku badde bawagira Nakisiita avumiridde emivuyo egyalabikidde mu kalulu kano nga kwagasse n'okwogera Speaker Among ne Tango Doi akulira ebyokulonda mu NRM okubeera emabega w'emivuyo gino. Consistently sabotage the district of Namutumba because he's working for people who don't want some of us to be in parliament. Anita Amongo fought me and she censured me. And the President Museveni brought me back and she said she's waiting for me in elections. And she stayed here because at her area she sabotaged the people who had stood against her and managed to put them aside, and where she declared herself with Tango Doi as an opposed. It's just because the Minister Namuganza does not want to accept defeat, and she's blaming everything on Tango Doi and Anita Among, Tango Doi and Anita Among, which is very unfortunate. So I'm not going to lose sleep because of those who have lost. If they have lost, there's still one recourse to petition. And good enough, the tribunal is not even under me. The tribunal is a team of independent lawyers who will actually assess and give me the advice whether to repeat elections or to do cancel or to declare other people. So I don't think I have problems with anybody. Let us just work as a party and get the work done. Ensonga endala eviiriddeko bano okwegugunga kwe kuba nti omuntu waabwe Joel Waiswa yasingisiddwa Paul Akamba ku ky'omubaka wa Busiki constituency ng'ono bamulumiriza okubba akalulu. Batuniganiga Akamba balina bagala ku ne ssente bali kwenda mutukyuke tube wa Akamba na Mariam. Ndakuddako okujjako ng'abantu be twalonze babalangiridde. Bakira bo abawagizi baabo abayiseemu basazeewo okuyisa bivulu okwetooloola tawuni ya Namutumba. Makindye eyawanguddwa mu kamyufu ku kifo ky'omubaka owa Makindye East Shafik Kabanjize ye akyali ku ndiri oluvannyuma lw'okukuba pulesa ng'ategedde bivudde mu kalulu. Alina obubagwe ng'obadde omaze mukolwa emyezi 3 ng'wetegekera olunaku olwo n'ofuna shock obwetyo oba olina ofuna pulesa. Ono alumiriza munne bwe babadde bavuganya Judith Abaho okujja n'ekibinja ky'abayaaye abakazi bwa Keria Kifeesi ne bakkakkana ku balonzi be ne babakuba mizibu awamu n'okutataaganya okulonda. Kabadde mu bagoonies gaali kuva mu Kisenyi kuva e Katwe kuva awaye yalonze Makindye constituency. Tewaliwo omuntu ali mu register yalonze kubanga register tebazisomye nazisoma. Nga balina eggaali bajja ku polling station ne bagobako abantu abategeera bo ne babala nti wano tufunyewo 3. Munnamawulire Julius Nabimanya nga naye yali yeegwanyiza bbendera ya NRM ku kifo ky'omubaka owa Nakaseke North naye awakanya ebyavudde mu kamyufu. Ono bwe twogerera ensonga ze wakuzitwala nkya mu kakiiko k'ekibiina zitunulwemu. Azo okuteekamu obululu ebifo ebimu nga Kimotozi baafulumiza declaration forms za njawulo nga declaration emu eriko obululu 10 endala eriko obululu 405 kwegamba balinze egombolola y'Kinyogoga esembeyo basobole okugikozesa okuteekangamu obululu bwe baagala
nga bwe twatendeka ba agents baffe tebasayininza abasinga. Kati ono agamba nti singa akakiiko akateereddwawo mu NRM okugonjola ensonga tekakola gwako wakulowooza ku kyekwesimba okubwa Namunigina mu kalulu ka 2026. Kyokka onajjukira nti olunaku lw'eggulo ayogerera ekibiina kino Emmanuel Dombo yazzemu okulabula bannakibiina abawanguddwa mu kalulu ku kyokwesimba okubwa Namunigina ng'agamba nti kuba kuziimula biragiro bya kibiina. Jagana omuntu okuyimirirawo n'agamba nze nyesobola okubanga individual merit is a constitutional right ya muntu naye simbawo era tubabaddemu nabo nakati mu parliament tubalinayo aba NRM leaning nga 78 ate nga buli biiru bavotinga naffe. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV ku ssaawa emu.